Bwe batya mukwatemu n'abayizi. Namwe mbakwata abayima obuulizo gye balina tebalyanga ebyennyanja byangeri zonna oyinza okuba olyawo nga basobola okugira ebyennyanja naye edda ate engeri kyennyanja okulaba abaganda babatirako olugero olwo omuyima omukyawakuliji n'otomuwayiza kuyamba ebyo bankwatire kuyanga simanyi lwaki tebaziyanga kiringanga bw'onoogamba nti Buganda bakamugerezebwa Buganda omusamize ng'anaaba wagenda kalyankula bwali enkula kwolema tezimulinnya era tebalyanga nseenene tebazikwata kizira omukazi owolina okulya enseenene n'okuzikwata naye era kyebagendereranga olwokukwata emizizo egimu gyabangako amagezi amekusi omukazi ayinza okugenda okukwata enseenene ate n'akola mukirala n'agenda asobole okumusajja enkoko sajjankoko anti kino bagamba nti enkoko zirina kuba z'abaami basajja bebalina okulya enkoko kyali kisukkulumya ekitiibwa ky'omusajja mu maka mululu agwise mululu wali awuliddeko nti omuntu bw'azadde omwana ayagala kumulya ago ge bayita amakiro amakiro gano oluusi gava kukuba nti nno omukyala bwe yali ali buddo n'ayendera ku lubuto olwo kale bw'azaala omwana amusaba okumulya ago ge bayita amakiro okumulya ddala okumulya ate omwana ngemulye kiba kitamu era kikwata ku nakawulikyaba kyagamba kukyala kwendera nekimwambalira wekitono wekiri simanyi oli yali atubuuzizza olugero alina kyali atubuuzizza tuga tujja kutandikako naye kinene okujjukira omuntu oyo taliiko nnyo emikolo naye generali waliwo emikolo egikolebwa ku muntu emikolo egikolebwa ku muntu nga nondooza byembansi kyobino byembansi kati mu Uganda omuntu nga kyajje akuke